Mukasiya kano mu kutandika nga bagamba Shafik for Service Center bakutuusyako spare w'amasimu ne Kampala Uganda. Mpozi kogasseko ziwansanza abakutuusyako interiors ez'omulembe. Kasema kitwekere bakayise bedrest ke tugenda okulaba olunaku lw'olwaliiro. Bakayise the bedrest ke twolekedde njagala olabe. Kagenda mu kutandika yakatandise bw'ati. Twatandikira bbali waliwo emmotoka eyakwatikuba okujja ng'esembera mu ngeri ya kimpowooze. Njagala weekanye nabagambye kuno kwonna tuli kwanjula wabula syaga mwerabira abayitibwa Bakai Classic Painters. Nabagambye bokimanyi tuwetaaga kusiigira nnyumba bakuteereko langi ow'omulembe ate ng'ali origino ennyumba ereme kunjubuka ereme kusiiwuuka. Noonya abayitibwa Bakai Classic Painters. Mu kaseera kano emmotoka yakwatikuba n'esembera yajja era bwetyo neeyitamu. Waliwo engeri y'ekifo ekyenjawo kye baali mu kuddaabiriza era nga kyebeka kyali kyakagulwa bbanga si ddene. Mmotoka yakwata ekkubo nejja. I've got a surprise for you. No. What have you been hounding me for like a year? Ono yagamba nti waliwo kye mbadde njagala okusuulako. Ddala mu butuufu kiki ky'obadde osumbwa nakyo omwaka oguyise kumpi mulambirira. Nakyo yakwata ekkubo n'afulumamu. Era ng'agamba nti yafunye buli kimu kyonna engeri gy'agenda osobola okikwasaganyamu nakutegeeza. Ne nkugamba nti gugenda kubeera mukisa gw'amaanyi nze okwata ekkubo okujja sayidi seeno. Bw'onooba osobodde ngenda kusaba okwata ekkubo gy'aliisi olaba amaka. Oyitirangayo n'okyala. Era ng'agamba nti gano amaka simanyi lwaki waliwo ekintu ekyenjawulo ekyansikiriza ku maka gano. Tofaayo bwe naaba amalisa nja kukubira ebifaananyi bikusindikire. Nagwe abadde awaya naye ku ssimu. Naye ekyewuunyisa nakyali lubuto. Yasooka n'ayogeramu n'olubuto n'amutegeeza nti munnaaye ye gano ge gagenda okubeera amaka gaffe amapya bwe tuzze. Kali munda baali mu kuteekateeka bali mu kuwabula gali maka makadde kadde wabula kati bali mu gaddaabiriza abasiiga langi baleese bali Abakai Classic Painters abamanyi okukola omulimu bulungi ennyo kamala. Mpozi n'okutegeeza n'okusiba tawuzi okola talazo n'agambye Abakai ekintu kino ate kyo bakigaziyiza ddala. Nakyo yakwata ekkubo n'ayitawo n'ayingira munda. Ngenda okuzza amaaso okulengera bw'ati. Abaasembera ono kyava mugamba ngenda kusaba tojja kubanga ekisookera ddala wansi wabisi tiweetaaga liisi kulinnya wandisoose ne weesikamuko. Kyava agamba isoke. Anti mbadde njagala jasi kwagala kutegeera kigera twala budde ekyo budde nabwo nsonga nkulu. Wakatuuka kono buteevu n'akatuuka nagezaako okubira essimu. Okusinziira ku pulamba ngamba nti ekifo baaba kigenda beera kizibu nnyo kamala. Olowooza kibi kyenkana ki? Kyensobola okugamba si kyangu. Ekisookera ddala ne wansi eri walabika watonnya. Timwakola inspection. Anti wakola inspection ekyebeka tulina bwe twamiisinga mwetaaga okuzzaamu payipo. Mujja kwetaaga structure engineer lisi ajja akyekkaanye. Olina gomanya ayinza otuyambako. Nsobola okuba ku masimu ag'enjawulo kono bakubireko olabe. Tuyambe bakubire essimu obategeeze bajje batuyambe. Unagamba nti waliwo keesikanye kano kabika kaali kaasiraanira eri gye bagirira amazzi. Kalinga ka bracelet ke yali agudde. Si kabi. Yamuyita n'amugamba soko gye. Yamuyisaawo n'amuleeta ebbali eno mu kisenge. Wow. Yagamba nti bino bwe bituuse kati biri unbelievable buli kimu kyonna kyakukola non stop. Waliyo ebinanka, waliyo simanyi ewatonnya. Buli kimu kyonna kyantabuseeko dda sigenda kulimba. Yeebuuza lwaki ebintu tebisooka ne byanguwamuko kwegana ne bibeera byangu dhandi okubanga bikaluba. Leba nno nakyala. Afuna omukyala amwagala ebiteeka ne kamanyi n'okumubojjeramu omuziki erudda. Okimanyi nti olinga kyakusaaga. Onsanyusa. N'amugamba ennyumba nkadde. Era of course twamanya nti already ennyumba tugula nkadde. Bwe kinaaba kiwedde tujja kubeera basanyufu ekyo kyonkusuubiza. Naawe ogenda kiraba. Kyotugenda kiyitamu tekigenda sobola gaana. Kituufu oli mutuufu tugenda kiyitamu kubeerera mabega g'obadde nga mutuufu. Tulina kye wali ogaanyiiko. Zibadde zibusale ne basooka bawulira ebigwirana. Okimanyi nti bapulamboloza tebabiguddeemu koona ate munnaye. Nkugamba eki? Pulamba aleka babiguddemu eyo. Gahina obudde bwetooloola kawungeezi k'olwo.
nakyo yakwata ekkubo najja ebbali asobole okweteekateeka. ziba teziri busa agenda okuwulira akonkona n'akwata ekkubo n'asooka afuna kano ka bracelet genda okuzza amaaso kaali kakutuse kyava asooka anoonya toolbox afune engeri gy'asobola okukatereezaamu era bw'atyo n'akwata ekkubo n'ajjayo ebikola asobole okukatereeza mpozi ng'ogasseko n'okanyweza era bw'atyo yayitawo n'atandika okanyigamu mpolampola. yadde bali n'asooka asiriikirira n'amaana akwata ekkubo n'ayitawo n'aleeta bino. waliwo akabokisi akalala ke yalengera, kabokisi kalina engeri gye kamusika era bw'atyo n'akwata ekkubo n'ajja bulambalamba akajjeyo. baali wano yawulira eddoboozi ly'omwana aseka. kapa eri wali eri mukaaba. yajja She's looking pretty. You scared the shit out. You scared the shit out of me. goleka naawe ontiisizzako naawe ontiisizza. I want to show you something. waliwo kye njagala okulaga. abadde awulira amaloboozi g'omwana aseka kyokka ate nga kapa eri awo eriitira Yeah. n'asooka amuleeta ebbali njagala olabe. Who says that intellectual can't be all manly? ani yagambye nti okubeera omugezi tosobola gezaako bikola. Out. buli kimu tekyetaagisa ssebo okuleeta Here is nga bw'onogamba nti twetaaga aba professionals abakola bino a lie. naffe tusobola obikola. Detect. olwedde kati amaze omukolera kye twandiise ka nasali kuliko kamera And it's all operated wireless. buli kimu kyonna kiri operated wirelessly Pretty impressive. ng'ate kiri impressive kono butereevu. kyava mukwasa n'amugamba sooka okwatemu olabe. Something. waliwo kye weerabidde Shit. katonda atufudde bannange. I need to shower or we're going to be late. neetaaga nnaabe kuba kyabe katugera kubeera kikeezi ogenda kwambala ki. I love it. Just try. ngenda kubeera bwe nti Ching. tewali tabuze. yakwatikuba agenda asobola okweteekateeka ng'obudde bukyali. nakye yasigala alengera akafo okusinziira ku lodi engeri gy'akakoze omwana bw'anaaba azaaliddwa bagenda osobola okumussa mugambye taddemu ne kamera asobola okwogerera nako. kati olwaleero waaliyo omukolo naye ng'omukolo kirabika gwaba Why didn't you get baboosi boono lodi. Dean Whittier. yamugamba nti omupozi omusajja gwe tugosesekana ayitibwa nkono Dean Whittier Chair. yoba omusitaaki nti nedda alina ensundu. It looks the same. maama laba engeri gye bambadde ennyambala y'abakagujje. The guy with the mole. njagala osooke gwe noonya omusajja alina ensundu Did you two sookoleke mwajja mutya okusiikana fashion wave? anti wasiikana mu ngeri ndowooza ya kikaddekadde. Night having drinks with friends. nali ne bakyali bange nga tuli mu This kunywa guy alone. so kanenda bagayi yali atudde ku bbala ng'ali yekka. Inside. So he finally yali yakatuuka bw'ati mu nsi to come over and he offers to buy me. yali atya naye n'amaani akwata ekkubo n'asembera n'ajja n'asaba angulireyo ka drink. Which was a rather steep investment of. lwe kyomanya nti yali investment yanjawulo ku sayidi yange. Well, apparently. It was a little. osegera And we get to ekisooka yali anyweddemuko Was me about her and n'ambulira nti bizinesi gyalimu yakutunda bikadde antikisi. watch she has. kati n'aŋŋamba nti waliwo essaawa gy'ayina So I said, era essaawa yali nkaddemu ayagala agireeta alabe oba n'asobola ogitereeza. watch. Because I just wanted to see her again. ekituufu kye nali siina ssaawa nkadde nali siinaayo ssaawa All of Lower Manhattan. nali jasi njagala funa excuse yakuddamu mulaba nateera kati ne ndyoka nzunga No fake. mu manhattan wonna nga nnoonya essaawa gye naasobola okumuleetera Still works. ne nkwata kuba essaawa gye naleeta yeeno osegera ne ndyoka nfuna deeti naye. thank you. waawo kasole kaabwe kasufu era kanyuma okuwulira. yakwata ekubo n'asembera yajja mpola mpola. abasinga wano bonna bakola ne bbaawe.
You in a tartar? I wish. weetaaga olyeyo ku buno obwennyanja nedda sijja kwetaaga. Don't worry. waliwo omukyala yamulaba namuga ati weeraliikirira Soon enough. ojja kuba otandika okulya mu bbanga etali lyawala. Where's the cheese? ojja tuuka ekiseera nga n'omuzigo. Edling. We bought a house by the lake. anti twaguze ennyumba eri ku sayidi y'ennyanja. waawo I've toyed with the idea of moving up there for years. okimanyi john nange tubadde tuloota okuba nga tudda ku sayidi eyo okumala emyaka okumpi kwe gaba tusobola okulabira ennyanja. Many years ago. waliwo omusajja gwe nali manyi yali abeera eyo myaka mingi egiyise emabega. Anyway, ne famire baafunamu engeri y'obuzibu naye Yes. kansule ekyo omwana gwe mugenda osooka okuzaalako n'obutereevu. job and a baby on the way. kiba kisufu okuba ng'olina akalimu akapya ne mufuna amaka ag'enjawulo ate nga mugenda nakuzaala omwana wammwe asooka. nekyabika nakya tekyamunyumira okusya ku lodi engeri gya respondinze nti mwana waabwe asoose. Work on the advisory committee? I mean, kali baakwata ekkubo ne bakoma wabula mukoma okyabika omukazi yali silent nga tanyega. I play my cards right and I could be running the department. yagamba singa buli kimu kitambuza bulungi ojja kwekanga nga department nze njiddukanya. Huh? ndowooza buli kimu yamuuza buli kimu kiryoke nga tonyega. Yeah? kiki You barely said a word the whole wale twatuuse wano tolina kye waayogedde oli mu kusirika simanyi kikigenda mu maaso. You told that woman. wagambye oli omukyala omukadde nti ono ye mwana waffe agenda osooka. What would you have me say? kale wabadde oyagala njogere ki? Our past isn't exactly cocktail conversation. ebyayita si kyekintu kye nsobola okuleeta mu mboozi gyo. About it. Well, she asked a simple question. yabuuziza ekibuuzo ekyangu nange ne mwanukula ekibuuzo ekyangu. Right. kituufu. God forbid we upset our fancy new friends. Come on, Jules. yagamba mukama atusaasire kuba toyagala kunyiiza abakyali bapya kono gyowezuleka naawe. People in the department, abantu abasinga mu department basobola ogezaako otegeera biki bye twayitamu seetaaga ate kubanga buli kaseera tubyogeramu. eno fresh start ku sayidi yaffe. giving this a fresh go. How kino kigenda tuwa kwegamba fresh start dani okuba nga twesiba ku byayita. He was your son. ekisookera ddala gwe twogerako yali mutabani wo. Forget he even existed. weerabira n'okwerabira nti yali abaddewo ko anti naawe weerabira nti yafa. No, Jules, please stop. Please, just juli soko lindeko naawe togenda kali abaaga naalaba ekifaananyi ky'omwana yeekanga mukwekanga n'asirituka yayitawo n'agwa ettale katonda wattu. loli yagamba tufudde kansubire tafunye buzibu amaanyi. yakubirawo ab'eddwaliro ne bajja ne bamukima ne mukisawo ne bamutwala mu masekati g'eddwaliro. bane njagala olabe. 32 weeks. Ma'am, can you hear me? maama osobola okutuwulira? bambuuza oba asobola okubawulira. baamuleeta ne bamutuusa ebbali. mukazi wattu ajjukiramu ebiseera ebikadde. kyabika baalina omwana nekyabika omwana waliwo ebyatuukawo omwana n'afa. waliwo ebyatuukawo omwana n'afa. era ng'omukazi amugambye leka kwogera nga agamba nti twafuna mwana eyasooka. Okay, what is happening? yababuuza banaye ekiryoke nga yakamala okumuza ki ekigenda mu maaso. Be crying. I can't hear. abuuza lwaki omwana takaaba. What's going on with ki ekigenda mu maaso n'omwana wange bannange. abasawo baakwatikubo ne bakyuka gyali ne bamugamba juli n'otusonyiwa munaye mawulire ga nnaku ge tulina. omwana gwe yasooka okuza yali still baby yali mufu. katonda wange. kaseera kano nga bamaze okuyitawo engeri y'ebbanga bali mu ddwaliro lodi agenda okuzza amaaso nga nakyala akomyewo engulu. mugamba bebi saagala otya tiwereyaki oli mu ddwaliro wagenze n'ogwa ekigo munnange. tiwereyakira kya mwana alyoke mwana ali fine talina buzibu bwonna. ekyo saagala kikweraliikirize beera mukakamu. Suffered what we call a partial placenta abruption. ekyo bakiyita partial placenta abruption. It's when the placenta kwegamba jasi wafunyemu okwekanga munda. dangerous. kyabulabe. life-threatening if the placenta fully separates. yagamba kibeera life threatening singa placenta eba eyawukanye. Appears fairly minimal. naye jasi kagizeemu katini wano Seems to have stabilized. era buli kimu kyonna kijja sobola okutereera. He's got a good, strong heart. omwana ye omutima gukubira ddala bulungi ekyo tekibeeraliikiriza. However, it is standard practice. newankubadde ebeera standard practice okubeera nga mbeera cautious kitegeeza ki? kyengenda okubulyanga omusawo I want you on bed ngenda kwetaaga lisa obeere ku bed rest. just for the duration. bed rest duration paka ng'omaze okuzaala. No, teri kuvuga teri kwetika kintu teri kufumba. the occasional trip to the bathroom. kijja kwetaagisa ogenda mu kinaabiro at least ebbanga ttono si buli kaseera genda mu kinaabiro.
me in bed for the next. olinga ngamba nti ngenda kubeera ku kitanda ebbanga erisigaddeyo paka nga nzadde kuona era I kyenkugamba want you going into early labor. sandyagadde okere ku makya ozaale ng'omwana tannatuusa Women can put the baby at risk. osigazayo wiikisi nga ziizo Respiratory disease. kijja kwetaaga lisi omwana abeere okke nga tafuna stress. Overseeing everything. tuli mu kurenovating awaka ebisinga nze mbitambulizaamu amaaso Until after the baby. ngenda basaba pulojekiti musooke mugiteeka erudda paka ng'omwana amaze okuzaalibwa. Only your friends in the area, anyone. mulinayo ab'ekika ab'emikwano abali mu kitundu abasobola okujjanga ne bakuyambako. If you need support, we'd be happy. bwe mba mwetaaga support ffe tetulina buzibu tusobola okurekomeninga abantu abayinza okubabeererawo. Any other questions? waliwo ekibuuzo ekya kyonna kye mwetaaga okubuuza. mukyava asooka za amaaso eri omukyala tusobola okudda eka kuba kirabika z'ensonga kati. nabagamba Kai Classical Painters. Kai Classical Painters bw'oba okimanyi nti weetaaga kusiigira langi noonya abayitibwa aba Kai Classical Painters. Simple rules. One, you need to remain ono yamugamba nti waliwo amateeka ge njagala okuteera ebbali njagala ogagoberere. brief trips to the bathroom and kijja kwetaagisa lisi okole brief trips ekyogenda mu kinabiro ng'ogenda si buli kaseera. finally, etteeka erisingira ddala okubeera ekkulu it's crucial that you avoid kijja kuba kisingako singa oavoidinga stress. raises your blood ekintu kyonna ekisobola okubugumya omusaayi of your child. ne kireetera omwana okubeera mu ttagali The mental disorder. n'ekintu ekisobola okugezaako okuleetera okukyankalana mu ndowooza. My advice, amagezi ge nkuwa the R&R. njagala lisi obeere ku buliri take your time paka ng'otuusiza okuzaala kubanga any slight mistake oyo omwana agenda kufa sinakyajja kuvaamu. lwoli yakwata ekubo nakyala n'amukomyawo era bw'atyo yamuleeta n'amugamba munnange tugenda gezaako ogoberera okusya ku musawo bye yatugambye nakubeera ku buliri teri kuzunga teri kutagala. Yeah, I'll get your shoes. mugamba isooke kansooke nkufunire ngatto nziggyemu Right, let's get you on the bed. nkuyiseewo ndowooza nkuteeka erudda ku buliri. Good. labye otya Alright. muyisawo namuteeka ebbali ku buliri. Now, kati ngenda kusaba osooke weetekeretekere. guys, I have you ekisookera ddala up. ebisinga byonna namaze eddo bikuteekerateekera. Got you some bwe weeyagala bizigo lotion biki byonna nabitadde wano. thinking how you're going to reach them. Well, oyinza okwebuuza ogenda bijjayo otya nakufunidde kawo teweetaaga kwestressinga kusika mikono. magazines, nakuleetedde magazini ez'okusoma nja kubanga nkuleeterangayo. an iPad, nakuleetedde ipad nenkuleetera laptop. vintage kuliko vintage entertainment laba nno nkuleetedde ne tv Of- modulo z'amaanyi apartments. kwogenda okufunira buli kimu kyonna kye weetaaga ekyokulaba. It's old. tetuganye tv nkadde You know, maybe it's naye esobola okuba nga erimu akaseeta akawera. No. osegeera fridge, stacked full of amazing, awesome shit. Because that's the kind of husband. era ng'agamba nakuleetedde ne firiigi wano seba erimu buli kimu kyonna ng'abaze bwateekeddwa okukikola. Walkie. yaleese ne bwokitoki One for you. akamu kagenda kubeera kako It was 23 kuliko channels 18 anywhere. era nga kasobola okutambulira ddala mu distance ewererako ddala. Or we could, lwaki tetusindika message ku ssimu Where's the fun in that? ate tunanyumirwa ebyo biba tebinyuma. Turn it on. gwe sooka oteekeko wokitoki olabe kakase we kigenda onyumira. Shh. No. Just, yagamba sooka okyuse kyusa sayidi eri channel abali kuli bavueko. Oh shit. Got it. onfunye Breaker. This is Big Daddy. Come in. is big daddy Any requests? olina request zonna I sure could use a cup of tea, big. ja kwetaaga kakyayi. Oh, huh, mama. Shot of hot liquid lightning coming up. Over and out. teweeraliikirira ngenda kufunira kakyayi ke weetaaga over and out. All right. aya Oh, and don't you go anywhere. ate ngenda kusaba tobaako wodda beera awo tovaawo. yagamba leero oba ono nafuna ki. kaseera kano mukazi wattu yatandika ogenda maaso n'okubaako byateekateeka n'obuntu bwe bwatunatunamu awo mpolampola. laba nabagamba kabulaza danbeera nja kutuusaako bwb yasiikanibwa wakiseka era oba olina mashini ngaekozesa beiringi si za mmotoka zokka wabula buli kika kya beiringi akireeta. asiikanibwa wakiseka dan bearingi bw beirings. yasooka n'akakana n'asiriikirira awo kumala ebbanga nga kirabika bye yeetaaga. abadde yeetaaga kapeni okusobola okuwandika byawandika naye kapeni kaweddemu. kyava dda ku tv najja yekkaanya alabe buli kimu kyonna sebo baakimuteeredde awo
abasawo bamugambye tobaako kyokola kigenda ku stressinga. Naye teri kintu kikooyanga ekyo ekyokubeerawo nga tolina kiddako jasi oli awo bubeezi. Kikooya kitama. Yakwate kubona ajja erudda. N'asooka yeesiimula, kati aba yeesiimula aba aliwa n'awulira ddoboozi ly'omwana akaaba. Kyo kyamuleetera okwesika n'okufunamu okutya. Wulidde eddoboozi ly'omwana akaaba n'asooka yeewuunya. Ate omwana akaaba natooka nani? Mwana akaaba avaawa. Yajja asembera mpola mpola. Erowooza oba osanga kano akantu akatambula ke kaleeseewo embeera. Wulira ebikoona. N'akwata ekkubo n'asembera. Wulidde ebikoona ebiri eno. Waliwo engeri y'akakurozeti. Genda okugulawo mu kurozeti nga tewaliyo kiriyo. Kyokka ate abadde awulira ebikoona. Mommy must be hearing things. Yagaba bituuse kirabika ntandise okufuna amaloboozi g'ebintu ebitaliiwo. N'akwata ekkubo n'azzaawo bulungi nnyo. Yadde erudda ka TV. Looks like we have some weather rolling in. Mbeera y'obudde. That's us and we can bed rested together. Mbadde nsaba kusinziira ku mbeera y'obudde bwe njiraba. Kijja kuba kirungi singa ffenna tubeera mu buliri. Olabye otya? Yeah, no, this funny thing happened Waliwo ekintu ekyatuuseewo ku fakalute ewaffe. today, and I'm just Jasi kye mbadde ngenda maaso n'okutunulamu aseka. Badde mu gurupu y'abanne. with what? In your meeting. Oh, Sooka omuli kati ki kye badde boogerako mu miitingi yammwe? it's just Ah, stupid. bintu bya kisiru tebyetaaga kudisikaasingako nnyo kiri awo. What's that? Kiki ekyo sookoleke? The package right there. Njagala kumanya package eyo eri Oh, awo. that's just some stuff that I ordered for the house. Ebyo ebintu nabitumiza nga njaga Jasi bibeere mu nnyumba. Did you go downstairs? Simanyi wagenzeko wansi eri. Jules, you know what the doctor said. You can't. Juli wategedde abasawo kye baagambye tosobola keera ku makya. Can't get up. You can't just. Tosobola kusituka n'otambula butambuzi. What are you, my freaking Sookoleke wafuuse asikaali w'ekkomera gye ndi. side? I can't continue with this. Sikyasobola genda maaso na renovation, sikyasobola buli kimu kyonna biki stress gasiya mwereere. Getting that stupid box was the highlight of. Okukkirirako wansi n'enfuna box eyo kye kintu ekinsanyusizza mu kaseera konna ke mmaze eno. Totandika. It sucks. Ng'oyinza okulowooza kyangu naye si kyangu, bikyuma binyiiza. Tosobola kunteka n'ogamba nti yamugamba omanyi kye tugenda okukola kintu kyangu nnyo. I'm sorry. N'osonyiwa okubanga mbadde nkutaddeko pressure eyo kuba si kye mbadde njagala. I am. Nsonyiwa baby, nsonyira ddala. I don't know. Nsonyiwa okubanga mbadde nkutaddeko pressure mu butuufu go ge mazima. Osegeera. Thank you. Weebale kunsonyiwa. Thank you for doing this for us. Ate weebale genda maaso n'okubanga okikola ku lwaffe. And thank you Ate n'ekirala for being on your best behavior. weebale kweyisa bulungi gwe omuto. Weebale kweyisa bulungi eri maama wo gwe kyomanya nti maama wo asiima okubanga oli muntu mulamu. Toteekawo mbeera. Olaba mwena mbeetondedde n'omuto mwetondedde njagala okimanye nti kuyagala. Nkuyagala ebiteekanika ekyo kyo njagala kikutegeeze. N'akwata ekkubo n'akanywegera. Good night. Kale ngenda kusaba osule bulungi munnange. Naawe sula bulungi. Wow. Nakyo yasooka n'asiriikirira. Kagenda mu kaseera kano jjukira enkuba yabadde erangiriddwa okusinziira kw'abo abannyonnyola ebyembeera y'obudde. Era nga kiraga nti enkuba
yali etandise okubindabinda wetwogerera. Ngera essaawa yonna erabika egenda kutonnya. Mbuyaga peweekunta laba ziba teziribusa n'asooka awulira ate ebikoona. Yawulira ebikoona n'agamba lindako. Kale n'awulira ebigere ebiddukira munda wano ng'ate byolekera eri mu kakrozeti. Ye kati bino byesaagala mukazi wattu. Ngero kusa amaaso ekimyanso bwe kyakuba n'alengera feesi y'omuntu mu krozeti mulimu omuntu. Yazuukusa bbaawe n'amugamba mu krozeti mulimu omuntu. Mugamba okakasako no butereevu. Krozeti mulimu omuntu. Yakwata ekubo n'asooka afuna ekiggo lindako. N'akwata ekubo n'asembera n'ajja erudda ku krozeti. Genda okugulawo bw'atyo okuzza amaaso kulengera. Okimanyi nti otiisiza wonkanze. Mare manyi oba ki ekigenda mu maaso munda eno. Nambuza okakasa owulira bulungi. Yambuza okakasa owulira bulungi. Kuba kati ntuuse munda mu kakrozeti teriyo kiriyo. Ngenda kussa wandibadde owummula weebake. No tebyetaaga kujja mu mbeera weebake wummula. Muyisaawo n'amuteeka erudda. N'amusaba yeebake awummule aleme kubeeramu nakutya nakwesika kwonna. Osegeera. Wabula gwe ky'omanyi okusika ku kyalabye kimukanje. Tasobola kumala gebaka. Nga batugamba ennaku zitambula ennaku 10 wasigadde ennaku 43. Alyoka azaale. Kakati ku makya enkera waalo. Yali ku TV kwaliko ebyali bigenda mu maaso abiraba. Kalika bracelet ke bamwanga bono gamba kati sina byakola kyemba nkola kansoke nfune ku ensobola okutwaliriza obudde. Sina ki nfune obosanga ebisobolo gekyako kubanga byokupayinga nga bintwaliriza mu ngeri emu oba endala. Abali wanagera okuwulira nga awulira aseka. Ali mu kulongosa ka bracelet n'alengera omute yali azannyira ebweru. Yagulawo eddinisa alingize gyali. Hey there! Kyava muyita omuto owaayi. Akatuwe kamulaba ne kasoka esika ne keekweka. Yakabuuza okola kikono sirika. Sikitegeera simanyi ozannya tepo. Where's your mama? Soko ndagirye maama waaliwa. Kyeyakola yamusongera busongezi waggulu. Amusongera mu dinisa ate mwali. Dinisa lirikwate kubo ne lyeggala. Abaliwo n'awulira ebitiguka. N'awulira ennyumba yeesuuliridde nno okuva ewali ekibuga. N'asooka awulira ebitiguka mu nnyumba. Kyokka ate amaka manene okuzaama. Maka manene naye ate era makadde. Yawulira ebitiguka n'agamba lindako. Kyava akwata erudda. N'akwata ekubo n'assaako kamera eri mu nasale gye baakoze. Ekisenge ekigenda okubeera eky'omuto kye baali bakoze. Bw'assaako kamera n'asikaawo ne yeekebejja. Kapa yakwata ekubo n'ejja ku kamera yamukanga. Get off! Va ku kamera naawe. Yes, off! Vaayo ku kamera. Njagala kulaba. Abadde ku kamera nga byesaagala. Mbutuufu agenda okulaba talina kyalaba. Tewali nnyo kyamaanyi, tewali nnyo naye jja singa bw'omanyi ofunamu ka instinct. Kati agenda ozoominga nga kiraga nti waliwo omuntu naye ng'asobola mulabira mu reflection y'endabirwamu yali mu kisenge. Amulabidde mu reflection y'endabirwamu yali mu kisenge. Ekiraga nti wabaddewo nga boonogamba nti ka blind spot naye ng'endabirwamu esobola okukalaba nga waliwo omuntu eyeekwesaawo. N'amulabira mu ndabirwamu. Kyeyakola yasooka n'akubirawo abayinza okuyamba akubira mwenda emu emu. I'm in my bedroom. Bambuuza oli mu kifo ekiri safe kono ndi mu kisenge. Down the hall. Ate omulumbaganyi ali ludawa intruder kono ali wansi eri mu kisenge kya wansi. Ne bamugamba asooka anywerere waali. Ma'am, can you get to the door?
bamubuuza oluggi lw'ekisenge luggale ddwo kono si luggale ne bamubuuza osobola okutuuka ewali oluggi oluggale ogale oluggi lw'ekisenge mwoli yalina okusituka newankubadde bamulagira obutasituka obutatambulatambula naye yakiraba nga kyo kigenda mwetaagisa okusituka agenda akwateko basooka aggalewo oluggi olwo yajja banaye njagala weekaanye naddamu n'alengera asara bino byabadde yeekumbyakumbya ng'atambula mu ngeri yasooka ajjaawo ku sipiidi agamba katonda wange yazaawo ku sipiidi eteekanika n'akwata ekkubo ne yeesika obadde atambula bintu bya mukunjuko munnaye tayagala kudduka ayinza ayi yakwata ekkubo n'aggalawo oluggi lw'ekisenge kyokka ate awulira waliwo omuntu ali ku luggi lw'ekisenge alukuba luggi lw'ekisenge alukuba ayagala kuyingira kati n'awulira ebitigukira waggulu mu siiringi n'amanya nno kalabaayi yaddamu okulya nga waliwo ebitigukira waggulu mu siiringi n'alengera obugere n'agamba tufudde katonda wange kiki ekigenda maaso ddala mazima kiki ekigenda maaso andabye zibadde zirebosa emmotoka zaali zituuse ez'abakwasi b'amateeka mpozi ng'ogasseko ne bbaawe yava ku mulimu emisinde n'ajja alabe ki ekigenda maaso yasooka n'amutera n'ambuuza oli bulonye nti ye nze deputy guest twayogedde ku ssimu musobodde ofuna suspect kuba tetumulabye bambuusa gaayo omulabe bw'abadde afaanana ekyewunyisa nno omukyala atugambye abadde mwana tabadde musajja mukazi we yagamba alowooza awulidde omwana si musajja ndowooza bye tubaali twetaaga byonna ebisinga tubifunye wabawo kyonna kye mwetaaga kye tusobola obakolera ndowooza mujja tukubira kafuwa nga mututegeeze namugamba tewali tabo nze kansooke nkuwerekere nkufulumya ebweru n'akwateko bamwerekera amufulumya ebweru laba nno nakyala yamugamba ngenda kusaba onoosonyiwa okuba nga mbadde nkumalidde akaddeko tewali tabo it is okay, it is fine ziro nga zikasatuba nga twogeddemu n'omukyala nesobola okutegeera ki ekibadde kimuteganya kyekiba kisinga okubeera ekikulu wabawo kyonna ekyetaagisa munaye togaana osobola okunkubirako rodi nti ye nja kubakubirako nkutegeeze rodi yakwate kubona akomawo munda kimuweddeko kati gwe sinaba kutegeera ki kigenda maaso ddala mu butuufu sinaba kutegeera yamugamba osobola ogenda maaso n'okyogera manyi ki kyolowooza essaawa eno kyogamba neeraliikirire waliwo obutategeeragana mu nsi obutamanya mu nsonga eno olabika tonzikiriza nera mutuufu juli oyagala ndowooza eki mental disassociation fixation ku by'omwana yagamba nti wano mpulira nga ffe abalina kye tutandise kye tugenda otambuza wabula kyensingira ddala okwetaaga kwe kumanya nti ebyayita biri mabega waffe njagala manye mbu togenda kuva mu mbeera tekiringa bw'osuubya tekigenda kubeera ng'omulundi ogwayita ngenda kuyita Dr. Meadows alisa afuneyo omuntu anaakubeererawo seetaaga babysitter kono kigenda kuyamba gwe kigenda kuba kiyamba gwe kale gwoba gutoyagala babysitter naye omwana ajja kwetaaga babysitter nze okusya ku kyendabye kigenda kwetaagisa babysitter abeere waka kubanga maani mu kaseera kano otwadde erudda budde nga bwetodde ntera obategeeza abayitibwa ba Capital Chicken kino nkiddamu natera bw'oba okimanyi nti oyagala kulunda nkoko definitely noonya abayitibwa ba Capital Chicken teweetaaga kwata mu kalimbwe teweetaaga kuzimba biyumba bya nkoko teweetaaga jigema jasigo bakwasa bukwasa Working Capital bo ne bakikolerako mu ngeri ennyangu ne bakuddiza ssente zo ng'ogasseko n'amagoba mu bbanga etali lyawala ebiseera bisinga Capital gw'oteekayo kisinziira ku Capital gw'oba otaddeyo okusobola okugezaako okufuna mu percentage ey'enjawulo mukazi wattu yakwate kubo n'asooka afuna ka music box muno mulimu ebintu byateekamu naye ng'ebintu birabika byekussa ku bulamu bwe obw'emabega yakajjayo era bw'atyo n'akatunuulira laba
yakwata ekubo n'asooka gyayo ebimu ku bintu bye yali yagula bye yali yateekerateekera omwana we yali agenda okuzaalibwa. Ekyennaku nti omwana gwe baali bagenda okuzaala yali agenda kubeera mulenzi. Omwana waabwe asooka yali agenda kubeera mulenzi. Yakwata ekubo n'ayitawo kyava ayolekera erudda mu buliri, wabula gwe kyomanya nti ali mu nnaku ey'ekitalo Kamala. Era yakwata ekubo n'asooka yeejingira awo n'akakana n'asalawo agezeeko otambuza obulamu. Kagenda mu kaseera kano obudde nga bwetoolodde, njagala weekaanyi, njagala olabe. Nabagambye tuli ku mugo gwa sinema Vijay Specials nga bulijjo newankubadde kalimu luhola naye nga tekyagala mwerabire. Mbajjukiza abayitibwa aba Ababate. Bw'oba okimanyi nti weetaaga kusiba sibira Ababate ku ssimu, tekikwetaagisa kujuŋŋana. Nakyala nga yeebase mbudde bw'ekiro. Abali wano asooka awulira ebikoona. Kyamwaliisa okutuna yalabe ki ekikoona ddala. Biki ebikoona, biki ebigenda mu maaso, biki ebyo? Agenda okulengera nga akamotoka ke yabadde alina ssebo kali ku siiringi kali mu kwegiriisa. Ne kama ne kayitawo ne kagwa ettale. Akamotoka ssebo kabadde mu siiringi kali mu kwegiriisa. N'agamba tekisoboka. Yakwata ekubo n'akajjayo. Ate bw'agira bw'ati wano ng'akamotoka akalaba. N'asooka yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Akamotoka asoose kalengera eri, ate agezo zijja bw'ati ng'akamotoka kakalengera wano. Agenda okuzza amaaso ng'alengera omwana. Yamubuuza olowooza babysitter asobola okujja ne tuzannya. N'amaana akwata ekubo n'adduka emisinde. Agenza okujja bw'ati okuzza amaaso ng'omwana amuyimiridde mu maaso, omwana wa bulenzi n'amugamba nti babysitter asobola okujja ne tuzannya. Mwannyinaze asobola okujja ne tuzannya. Kati muliyo ekirowoozo ekyajja mu mutwe gwe nti ono mutabani waabwe ayitibwa Andrew. Ne kiraga nti eri mu kisenge ky'omwana waliwo ekigenda mu maaso. Yakwata ekubo n'asooka ajjayo kamera. Kati yasooka n'amuyita n'amugamba Andrew, ye gwe munnaye mutabani wange. Labika mutabani we yafa, yakomyewo mu mwoyo. Amugamba nkussaamu naye wandibadde okomawo. Bami nkwegayiridde, nkusaba lisi wandibadde okomawo. Abali wano agenda okulengera nga loodi akomyewo. Mpulidde oluggi nga lwekuba. Oli bulungi? Yeah. I was just trying to FaceTime with Just mbadde ndi ku FaceTime ne kyali wange. Ne kyabika FaceTime tegenda kola. Network pepepe kono kali. Isi wali buzibu bisigadde tujjabira buluvannyuma. Wabula ye kali yekimuleetera okulowooza nti omwana gwalengedde yandibanga ye mutabani waabwe gwe yafiirwa. Batugamba wasigadde ennaku 23. Lero lwabiri wasigadde ennaku 33. Lero nnaku 23. Nakye yakwata ekubo n'asembera yajja. Wulidde engeri y'emmotoka ebweru agenda okulingiza okulengera. Waliwo omukyala eyali azze era loodi n'amwaniriza bulungi munaye tusanyusa okulaba. Ndaba ku ki gwe tomanyi ssanyu lyennina ery'okulaba. Kirabika ye muntu gwe baali bamusuubizza agenda osobola okubeerawo. N'asobola omukuuma. Ono yamugamba nti 119/80 kwegamba ye blood pressure sofa si wabi. Awo si wabi, si wabi. Tell me. Omukyala ayitibwa Delmi. That name before. Ngamba tesiruwulirangako mu mannya ge nali mpulidde nga ddungi. Lyali ya jjajjange. Linnya lya Bagirimaani, kitange yali aŋŋamba Sibbi. Esegera. Weetaaga nkebere ku nkuba y'omwana omutima. Leese ebikosebwa byonna asobola okugezaako kubanga amwekaanya. Kwate ekubo n'asembera. Laba.
yamussaako amuli agenda okulya nga bambi. Omwana enkuba ye ey'omutima simbi ekubira ku 140 awo si wabi kiri perfect. How have you been sleeping? Obadde weebaka otya ofuna otulo oba teweebaka? Not great. Ekyotulo kyo baaba tekibadde kirungi. Bed rest. Ani kyekizibu kya bed rest. All the time in the world to sleep and unable to do it. Oba olina obudde bwonna obw'okwebaka naye ate n'otasobola kwebaka. Yambuuza olina abaana? My husband and I. Nze ne bba wange twagezaako enfunda eziweyako naye kirabika omubiri gwange tegwasobola mukyala mugumba. No. N'onsonyiwa sandi kubuuzako nedda. Bino ebintu neetaaga obyogerako. In my experience, there's more than one path in. Yagamba okusira ku experience yange amazima gali nti ebintu bingi byempiseemu ng'ogyeko ekyokubeera maama. Countless babies I've helped bring into this world. Era ng'agamba teri kisinga kumpa ssanyu nga kuzaaza abakyala ne bazaala abaana. Daniel told me about your son. Daniel yambulidde ku nsonga za mutabani wammwe yafa. He also told me about Oakview. Era n'aŋŋamba ku biki ebyaliwo Mockville. How long were you there? So wamalayo bbanga ki Mockville? Kiringa gamba ibutabika. 6 weeks. Namalayo wiikisi 6. From depression. Bagita postpartum depression. Postpartum psychosis. Kept seeing my son. And mine wasn't ready to let go. Era ng'agamba nti yabeerangaawo ng'alaba mutabani we. Kirabika ebirowoozo bye byayisi byetegefu ku Oh, muta. it's difficult bringing a stranger into your home. But I want you to know I'm here for you. Nkimanyi ebiseera bisinga kitera kubeera kizibu okubanga olina omugwira mu maka go. Naye kye njagala otegere nti ngenda kubeerawo ku lulwo. Osobola okunneesiga munnange. Siina nnyo buzibu nneesiga. Appreciate that. N'amugamba siina buzibu ekyo kyo ngenda kisiima. Kale kankuleko osooka owummule munnange. N'akwateko n'abaako byateekateeka najja asobola okweyongerayo. Laba. Garawo akajje. Batugamba nti olunaku lwa 29 wasigadde ennaku 27. Wasigadde ennaku 27 omukyala asobole okuzaala. Kati n'ekyokumunaaza muleete ebbali n'asooka amuteekayo mu kinaabiro. Bamugamba nti ayinza okunaaba mu wiiki ayinza onaabamu omulundi nga gumu. Naye ng'atwala ebbanga lye lyonna lye yeetaaga mu kinaabiro. Ne yeekuuta buli wamu neweetaagisa. Nakyali bali ng'amutunuulidde. I can manage from here. Yamugamba tofaayo ebisigadde nsobola okutambuza. Weebale kuntuusa wano. Okay. Ate alina engeri gy'amutunuulidde. The room if you need me. Namugamba tewali tabu nze ngenda kubeera mu kisenge ekiddako bona oba neetaaze. Mukyala alina engeri gy'abadde amutunuulidde badde muleetedde okutya. Mulaba tavaawo. Yakwata ekkubo ne yeeyongerayo. I thought she'd never leave. Mbutuufu mbadde simanyi nti anaava nawo. Bannange. Dda abadde alemeddewo. N'akwata ekkubo n'akkirira mpola mpola mu kibaafu. Kale abakkirira. Anti munayi baby sister coming. Kano akaana kaddamu ne kalabikako. Ne kagamba mwannyinaze agenda kuzaalwa essaawa yonna. Ne kasonga olugalo ku lubuto. Yakuba omulanga ne bamuggyayo. Baleeta omusawo ajja akebera abadde awulira obulumi mu lubuto. Probably just a Braxton Hicks contraction. Bagita Braxton Hicks contractions. Just the body's way of preparing for birth. Just omubiri gubanga ogweteekateekera okuzaalira biba bisa ebikangamu just. Nego kyoba toti omwana alyoke. It's you who I'm concerned with. Gwe njagala ofokasingako. You've been having Bangambye akaseera akayise emabega obadde olina ebintu byoyitaayitamu ebitategerekeka. Twetaaga tubyogeremuko. The insomnia's just been messing with me. Yagamba insomnia just zibadde zinkyankalanya mu mutwe. Tell me about the boy. Kati sooka omulye ku mutabani. How old was he? Sooka omulye omutabani yalina emyaka emeka we yafiira. 4, maybe 5. Yalina emyaka bambuuzizza ku mutabani gw'alengera n'agamba nti yalina emyaka ng'eno beeta. Perhaps your mind
remains unwilling to let go. Oba osanga ebirowoozo byo tebyagala kuta mutabani wo oluvannyuma lw'emyaka gino gyonna otandise okufuna ebifaananyi by'omwana ali myaka 5. Gamba ngenda basambwe musooke mwetoololemuko kanjogeremu n'omukyala nga tuli ffeka bali abasabye basooke beesikemuko. Julie, no one ever said bed rest would be easy. Yagamba teri agamba nti bed rest ejja kubeera nnyangu. The logical challenges outweigh the physical ones. Era bagamba psychological challenges ebiseera ebisinga zibeera nzito n'okusinga physical challenges ng'oli ku bed rest. Wulira. As I see it, we have two options. Nze kusinza ku kyenkiraba tulina ebyokusaawo bibiri. The hospital. Tusobola okuteeka mu ddwaliro gye tunaasobola okumonitalingira. Under the supervision of a highly qualified. Ojja kubeera under the supervision of highly qualified professionals mu kyembuto. No more hospitals. Seetaaga kubeera mu ddwaliro. Remain here. Option ey'okubiri ogenda kubeera wano. You have to restart your. Wabula kigenda kwetaagisa resource okodde ku ddagala ligenda okuyamba okutereeza psychological oba mental. As would have little to no impact on your baby's development. Right now, the most important. Era nga mugamba syaga bweke eddagala lyetugenda okuwaligera kuba terina bukosefu bwegenda teeka ku mwana. Ekisinga okubeera ekikulu gwe kubeera in the state of mind. Bw'onobeera tolyoke ne kireeta chemical imbalances mugwe mwana ajja funa obuzibu. So katugenda kuwa eddagala linaasobola okugezaako okuba nga likuyambako to balance your mental and psychological thinking capacity. Kati ng'oli afulumya yayagala asooka awulira ebiki bye boogera. Of course wano aba asobola okussaako n'asika obusika amaloboozi ku kamera eriyo. Eyinza okuba isolated incident omusawo bw'agamba oba si kikiyinza okuba nga kigenda muleetera psychological breakdown. Naddala okusinziira nti yalowooza alaba omwana we yafa. Era ng'agamba nti kati we bituuse tugenda muteeka ku ddagala bwe kinaaba kiganye ng'eddagala terikoze ojja mutwala ojja sooka omuzeeko ebutabika. Agenda sooka amuzeeyo abeera admitted. Bwe yakiwulira ekyo nakya n'agamba likooti. Omwana we bwe yafa asookera ddala gwe yali asuubira okuza bwe yafa nakyala yatwalibwako mu ddwaliro ly'abakataala yamalayo ebbanga eriyitibwa Oakview. So kati ekyo kitayagala kuddamu kiyitamu naye ate okussa ku discussion zaawulidde newankubadde babadde balowooza tawulira. Bagambye bagenda muteeka ku medication. Yoli amugambye nti eyinza okuba isolated incident nga kirabika kwegamba kyaguddewo bugwi naye nga tekigenda kuddamu kubaawo. However much ateekeddwa okubeera medicated okusobola okwewala relapse oba okusobola okwewala psychological breakdown gye yafunako mu biseera biri ebikadde eyamutwaza n'ebutabika. Bwe kinaaba kiganya okussa ku ddagala tunaaba tumutaddeko then kijja kwetaagisa abeere admitted so that abanga amontalingibwa ba professionals aba mental ng'ogasseko n'aba pregnancy. Nakyabwe abiwulira yasalawo at least asobole okugezaako okuba nga akwatagana nabo tagenda kudda mu bakaya teyadda mu bakayanya. Ddagala alimira okussa ku budde bw'ateekeddwa oddimira. Exercise azikola okussa nga bw'ateekeddwa ozikola. Buli kimu kyonna yakkiriza. Yakimanya nti senga agezaako bakanya kiyinza okuleeta ddagala batugamba ennaku 38 wabula ennaku 18 nakyala azaali. Nabagamba saagala mwerabira abayitibwa aba mobileshop.ug. Bw'oba okimanyi nti weetaaga gula simu tekikwetaagisa genda gye bagenda kusalira nsawo okubba kuguza simu etali ku mulamwa. Genda bugenzi ku internet teeka mobileshop.ug. Olumala okussa mobileshop.ug then bajja kuleetera site yabo kuli amasimu balina amasimu kutandikira ku mitwalo 2. Lwaki oba teweewangulira simu paka ku milioni nga 6 ate nga bakola ne deliveries. Kina kyaba ali wano agenda okugira bwati ng'alaba soko lindeko yawulira ebinanke manyi oba osanga kapa ye yagala omuzannyo yasindika kananka kalinga kaboolo kasindika wansi yo kapa neddamu nekasindika kasindika wansi w'ekitanda kapa neddamu nekasindika. Ready? Kali abadde alowooza azanya ne kapa kyamala enviri ku mutwe kyabika tazanya na kapa. Kapa agenda okugira bwati nga kapa ssebe eryene eri ku byayo n'akwata ekkubo n'addamu n'asooka afuna lindako ndabe. Yafuna wano akalabirwamu n'asika ekifaananyi wansi eyo asooka alabe. Kapa erabika sibi eriko eri ku byayo agiwulidde walala kyokka ate akapiira kabadde kagiranga bw'azanya yalaba eriiso ly'omuntu.
genda okuwulira nga awulira emisinde paka eri oluggi lweggala mu closet ne kapa ebirengedde. Abasinga baleka tebakutegeera naye ffe naffe tubirabyeko era tubiwulidde. Yamanya kapa emulabye ate nga bomanyi kapa ssebo kitonde kirala nnyo era kiba kirungi okumira kapa ewaka. Kigambibwa nti kapa zirimu emyoyo egigoba emizimu mu nnyumba mbu nakyo yasooka n'akwata ekkubo n'ajja ebbali. Abali wano agenda okuwulira. Waawo yakimanya ayinza okuba mutabani we munnange ye kyeyakola kyava atandika okumuyita Andrew. Musaba akwate kuba aveeyo. Bamuleeta mazzi kinaabiro bamala omussa mu kinaabiro ye kyakola kyava asooka ayita Andrew. Sweetie, are you there? Ati munaye gy'oli mukwano. Baby sister wants to see. Jangu munaye mwannyoko ayagala kulaba. Baby sister ayagala kulaba. Mwannyoko omuto ayagala kulaba. Come out and play. Oyagala okujja ozanye. Oyagala okujja ozanye. Yamboso oyagala okujja ozanye. N'akwata ekkubo n'ayitawo n'asooka akkirira mazzi. Abaali wanaalengera feesi y'omuto. Omuto yajja erudda yamukoowodde era n'ajja. Ekikulesi wano kulaba mwannyoko. Wandibadde odduka n'ogenda. Kikyotegeeza lwaki manziruka? Ekisookera ddala agenda kubba mwannyinaze. Ani oyo gw'oyogerako ayagala okubba mwannyinaze? Omuzimu gw'omwana gumugamba nti ayagala kubba mwannyinaze. Ate nakyala wajjira omaliriza. Ati mpaamu eddakiika endala ntono ngenda kuba maliriza. Bambi togenda yakyo kyava guyita Andrew togenda mukimu gwa Andrew togenda. Njagala kumanya naye ayagala okubba mwannyoko omuto. Now why are you pruning on my watch? Teri bintu byakugiraagira nga wendi. Bw'omaliriza ngenda kusaba oveeyo. Jangu. Wabula omuzimu gw'omuto gumugambye nti ayagala kubba mwannyinaze gw'ogenda okuzaala. Era bwe kibasooka wandibadde odduka nga bukyali. Ono kyava asooka akwata ku lubuto. Ono omwana waffe ye tugenda mubeererawo. Okiwulira? Ate asambye n'okusamba. Agenda okuwulira nga ono omukyala agamba nti ono omwana waffe tugenda kumubeererawo. Wuyo asambye n'okusamba. Tolina kwerabira kumira makerena kuba ago geetaagisa. Kati mulina agamba oba osyanga omukazi ono ayinza okuba nga yayagala okubba omwana agenda okuzaalibwa ng'omuzimu gwa mutabani we Jesse gubadde gumulabula gumunegulako. I'm just asking you where you found her. Jesse mbadde nkubuuza waawe omugye. I told her that. Right, but did you call her references? Kali amubuuza omukazi gwe waleese wamugyewa. Those recommended her, so I... And Dr. Meadows yamurekomendinze n'amubuuza nti wakebedde references z'omukyalo oyo. Wategedde baani be yali akoleddeko. I want her out of the house. Nze sikyamwagala wano. Oli siriyasi. Tell me he's a godsend. Delmi ky'oba omanya nti mukazi mulungi. Lwaki? Just don't. Nze simwagala. She's the reason I'm able to go to Yensonga lwaki nsobola okugenda n'enkola. about you all day being Nemba nga sikweraliikirako nga nkimanyi twaliwo agenda okubeererawo. or even consider that, then I think I deserve some kind of... Bw'obanga ddala mutuufu tomwetaaga waliisi ngenda ggwana okunnyonnyola kw'ononnyonnyola nsobole okunnyonnyoka mu kinnyonnyoka ekinnyonnyoka ekituufu. N'akwate kubona kati njagala osooka okunnyonnyole nsobole okunnyonnyoka. Yagamba omwana gwe mbadde ndaba. Tali mu mutwe gwange Daniel. Kikyoyogerako. Mbadde ngenda maaso n'okumuwulira mu kisenge ky'omwana nga muwulira mu baby cam oba baby camera. Osegera Daniel. Stop it. Ekisookera ddala mutabani waffe jjulirekeraawo. And I know it sounds crazy. Kimanyi kiwulikanga eky'obulalu. He's trying to warn you Wabula byonna agezaako kwagala tulabula. about What are Delmi. you talking about? Kikyoyogerako. It's our baby. Oli ayagala mwana waffe ono omukazi. Out. He's trying to protect. Stop it! Stop! Lekeraawo. Our son is dead. Ekisookerera mutabani waffe yafa. I think I don't know. Ngolooza sikimanyi nti yafa. You think I don't know? Olinga agamba sikimanyi nti yafa. Think that fact doesn't burn a hole in my heart
golowooza tekireeta kituli mu mutima gwange buli lunaku okumanya nti omwana waffe yafa. I was the one that held him. Nze yali amukutte. Praying for him to breathe. Ng'asaba kimu asobole okussa. So you don't have to tell me that So kati mukyo saagala oŋŋambe nti simanyi nti yafa. I was there. Naliwo ng'afa. Everything okay? Bali wanaawulira akonkono omukyala abuuza buli kimu kiryoke. Yagamba tufudde ono omukazi agenda gwe eddalu. Soko lindeko. Lori yakwate kubo n'asooka yeetoololamuko. Laba. Mbajjukiza Shafik for Service Center kutuusaako sipeya w'amasimu wano e Kampala, Uganda. Ye kaleeta sipeya w'amasimu agali origino. You are getting friendly. Mukiraamu ababiri munyumya kati mwafuuka ba mukwano kono obadde omira eddagala lyo. Don't you dare blame Siagala otandike kunenya nze mbu simanyi chemical imbalance. Dead son, Julie. Bw'oba otandise okulaba mutabani waffe omufu, njagala tulowooze. It's like from my perspective. Njagala otunulire ensi ng'obulamu bwange obulabira mu ki ky'olowooza. I am well aware of what you think. Of course manyi ki ky'olowooza. The whispers. Oza sikuwulira ng'ongeya. The look on your Sikulaba ng'ontunulira nga kataala. awful mix of Oyina engeri gy'ontunulira onkwatibwa ennaku ndi mukuntya. I'm cracking. That I'm Olabira ddala mu butuufu ngenda gwa eddalu. hormonally fucked downward spiral, but I'm Olabira ddala kwegamba omuntu ali awo apangulukusa atalina on the by'ategeera. verge of hospitalizing me too. Olabika oyagala kuntwala mu ddwaliro kati ky'ekirowoozo ky'olina. It's not in my head. N'ebyenkugamba tebiri mu mutwe gwange. It's not. Tebiri mu mutwe gwange. Daniel, Danielo, our son. ensonga ze njogerako kya mutabani waffe. Son. Mutabani waffe Yeah. alabika agezaako communicatinga nange, acommunicatinga naffe. And instead of your judgment, Mu kifo ky'okuba ng'onnamula, use your support. ali sinandyetaaze ombeererewo. Gano ge mazima wandimbeereddewo. Sorry, Jules. Yamugamba n'onsonyiwa Juli. Nsonyiwa Juli. I think you need more than my support. Bwe bituuse kirabika weetaaga okusukka ku sapooti yange kati ogenda gwa ddalu. Weetaaga ebisukka ku sapooti yange, you're going to go to run mad. Ate bw'onoogenda ng'ogenda kunsula eddalu. Maybe you need to be admitted. Lodi kye yakola yakimanya kirabika eno kamera yayireese obuzibu, kamera n'akwate kubo n'agenda agijjako. Budde bwakyenkera ku makya. Mukazi wattu yakwate kubo n'asooka gye ebbali. Ekisuufu kiyitigana amakerenda yagaganye. Gamakerenda si bwogabeerako agona gennyini gasuula eddalu. Bw'ogalemerako ennyo nago gennyini si bwogasuulira ddala eddalu ne gakujja ku mulamwa. Yakwate kubo nadda ebbali n'asooka atula n'asiriikirira. Birowoozo bye ne bitambula. Genda okuzza amaaso nga bali bweru bali mu kwogera. Ngamba singa abaawo ekiba kituuseewo kijja kwetaagisa ojja kunkubira akasimu. Kubira akasimu n'ontegeeza. Namugamba lwaki nedda nja kubakubira. Genda okuzza amaaso okulengera bw'ati. Nice and strong. Yamugamba ekiwe kya byonna kati mpulira ali nice and strong. I'm not hungry. Nkufuniye ekyokulya kono seetaaga kulya. Hell wants best for you, right? Okimanyi nkwagaliza kisinga munaye sobola kwagaliza kibi. I lost my first child at 18 weeks. Nze gwolaba ssebo omwana wange yafa nga nyina wiikisi 18. And out of the blue, my water broke. Out of blue, Incompetent. amazzi gagira okakkana nabaana neefunamu tagali. I managed to conceive 3 more times, but Nagezaako okufuna emirundi 3 ng'olubuto lujja naye munnange. hollow, still alone, kept asking myself what Nabeeranga bwe ne neebuuza ddala mu butuufu ki ekyantuukako ki. story I heard as a child. Nawulyako ssole y'omwana, I lived up around this lake. waliwo famire yali ebeera ku sayidi seeno. 3 small kids, Abaana baali 3 abato. mother pregnant with the 4th. Maama waabwe yali lubuto olw'okuna. Her husband were on the way to the hospital. Ye ne bbaawe baali bagenda mu ddwaliro, emmotoka n'ekyankalana, Into a tree. bwetyo n'ekoona omuti. The impact
taking the life of their unborn daughter. era impact netta omwana waabwe yali tannaba kuzaalibwa. Every night, her cries. Bagamba nti omukazi teyadde amufuna lubuto kuba yali asuubira abaana bali abasatu baali balenzi, ono gwe yali asuubira okuzaala yali muwala. Left the house. Teyadde amufuna lubuto, yabeeranga omwo n'akaaba. Just reminded her how she'd failed as a mother, how she could never. Era ng'agamba okusisa ku mbeera eyaliwo yali emujjukiza ekyokubanga yali ateekeddwa okubeera maama ataasobola kubeererawo omwana. Much. Kyali kya nnaku. Right. Yetta yagenda mu depression. That story reminded me that I wasn't. Kati olwo lwe nduwulira lunzijukiza nti siije gye kayita mu mbeera eyo. Been bearing the burden of loss since the. Kuviira ddala amabega, kuviira ddala mu ntandikwa y'enshena abakazi badde basisikana obuzibu obutazaala. That pain that defines you. Tokkiriza nti obwo bulumi bwe buteekeddwa okunnyonnyola ki ky'oli. A mother's grief. Okunyolwa kwa maama Thing. ky'ekintu ekisingira ddala okubeera eky'amaanyi. You either learn to make peace with it. Either okkiriza n'okigumira oba si kyokkiriza ne kikulya ne kikumaliriza. What was her name? Erinnya ly'omukyago obadde oyogerako baali bamuyitaani. Sir. Oyo omukyago obadde oyogerako. Oh, Kinsey. Kenzi yali ayitibwa Miranda Kenzi, ge gali amannya ge kusiiza ku lugero. You should try and get some rest. Ngenda kusa alisi wandibadde weebake. Kirabika n'abasawo baakimanya nti oyo omuntu ajja asobola okugezaako okubanga amujjanjaba. Sinaki n'omukansolinga just in case. Katagera okuza amaaso kyava atula ka bracelet kano. Ka bracelet kano yakafuna naye bakamuggira mu nnyumba eno baakagyeyo wansi miwaatu. N'akwateko bajjakebera oli amugambye nti yali ayitibwa Miranda Kenzi. Ye mukyagwe boogerako. N'agera okuza amaaso nga kuliko MK. Si MK wafona okuma Jessica nedda. Kwaliko MK. N'agamba lindako. Yakwateko n'asooka ajjayo empapula. N'akwateko baziyiseemu amaaso nateera. Laba. N'alengera Miranda Kenzi. Courier Archives. Hi. Empapula nga bonogamba nti deeds oba ebyapa by'ennyumba eno. Story that. Yakwateko n'asooka akubira abakayivuza ababuuza. You talking? Ayagala kumanya ku story kono story gyoyogerako ya myaka kikono myaka nkaga ku nsanvu egy'emabega. Our digital archives only cover. Ekizibu ekiriwo digital archives zaffe zisobola ku coveringa last decade myaka 10 egiyise. For exactly. Kiki kyonoonyeza ddala kye weetaaga A okumanya? woman named Melandra King. Waliwo omukazi yali ayitibwa Miranda Kenzi. Let me get your email. Kale sooka onfunire email nsobole okusindikira data gwe n'aba nnina. Batugamba lwe lunaku olusembayo nakyala asobola okuzaala. Njaga weekaanye. Kakali nokavudde kwanjula. Nakyakirabika story gyeri ntuufu si bya mbumbu. Story gyeri ntuufu gye badde boogerako ey'omukyala. Bagamba ssebo yatuuka n'ajjawo obulamu bwe. Mukazi wattu abaali wano essimu n'ekaaba. Sooka n'agijjako n'agiteeka ebbali ebiriko tebimuyamba. Gijjako n'agissa erudda. Nabaga Mulongo Collections yasikanibwa kwa mu shopping ground. Eduka namba U8 ngogaseko ne 81. Bwoba kimanyi weetaaga sweater pants, weetaaga blazers, weetaaga shorts zino ez'abasajja ez'amaanyi. Osobola ne t-shirts ziri ez'amaanyi ez'abasajja. Ayitibwa Mulongo Collections yasikanibwa kwa mu shopping grounds. Kale abadde ali wano n'awulira kulya ne yeesika. Kananka kajja. Andrew, sweetheart. Kakamera sebo kamulaga omutabani kyava muyita Andrew. Andrew si Andrew Matiki ono waffe we namuŋŋona. Hi, sweet. Andrew omu sinema. Who wants baby sister.
Is it someone named Melandric? yamugamba nti omuntu ayagala okutwala mwannyoka ayitibwa Melinda Kenzi. Andrew n'asooka ayitamu awo Andrew tho amannya agayitibwa Andrew mugegendereze nnyo muve kapaata waffe naye agenda okuza amaaso. Andrew sewe yali nga waliwo abalala babiri abalenzi sigino neefa ala waliwo abalenzi abalala babiri balengedde sigino n'eryoka ebwakkukako sigino neevwako ensonga nno girabikakalabaaye ala ensonga nno girabikakalabaaye birabika nno webituuse kati bakumweraga kapa negamba lekooti ensonga nagimanya dda jasirwa kubanga zitandise okula maama gwekyoba omanya agenda okuzza amaaso okulenge wano waali ng'omuntu ali mu ssuuka ze yeebisse omuntu ali mu ssuuka ze yeebisse ate akutte ku lubuto boomulanga n'atandika owulira abantu abeekuba obwama byamusobera n'akwate kuba gy'asooka ayite banaye neetaaga obuyambi yayita bamuyambe neetaaga obuyambi nakyala n'akwateko bonajja kiki ofunyemu ebisa olowooza ebisa bibadde bimaika ebyo bibadde bikuteganya tebibadde bisa naye alabye omuntu akutte ku lubuto kyokka titamugambe nti alabye omuntu akutte ku lubuto agamba nti wabaddewo omuntu kitutte ebbanga kikono sekendi singa 3 olabika nno ogenda kuzaala lindako kange nesooka enfuna ebintu byaffe tugende bambi togenda akyuzire kyabikono omukyala si bwe buzibu tobaamu kutya gwe kyoba omanya nti omwana ogenda kumuzaala nze kanzije kansooke ndeeta ebyetaagisa owulidde kubanga kyagala ate biddemu nga sireese ebikosebwa byakandeeta ebikosebwa n'akwateko bagenda leeta ebikosebwa wabula yasegedde nti kyabikono si yeetaaga omwana ennyumba eno erabika erimu emizimu ate ng'omuzimu ogusinga ddala okubeera omukulu gwe muzimu gw'omukyago bagambe yafiira mu nnyumba eno yajja ku laptop ye information baali bagimusindikidde gy'ayagala era buli kimu kyonna baali bakimuteeredde ku byalo mu 1972 bagamba obutemu bwali buguddewo obukwasa ennaku mu maka gano bagamba nti omukazi omwana yafa gwe yali alina mu lubuto natta n'abalala 3 balala 3 yabatta batabani be ono kyava agamba katonda wange 3 yabatta agenda okulengera mu 3 abattibwa mwe muli ne ka Andrew kyegeeza omukimu gw'abaddala gwa mwana yafiira mu maka muno yagamba nti kati webituuse tulina okweteekateeka tugende mu ddwaliro omukazi oli yali agenda kuzaala omwana ow'obuwala naye omwana n'afa kati omutwe gwabadde amugamba nti agenda kujja akimemwa nnyinaze bamugamba asooka kakane n'abagamba wano tewali seefu tulina okufulumamu Julie tugenda kusaba sooka otuwuliza abagamba wano tewali seefu tutandike abagamba kyemutamanyi nti olwedde ali wano ko naani gwoyogerako Miranda Kenzi Miranda Kenzi yafako nedda sooka olinde nazudde ebyapa Joze omukazi yetta ate si kyekyokka natta n'abaana be 3 abaana bonna kono byali biseera bikadde naawe tobyesibaako ekitegeeza omwami ensonga abadde azimanyiiko ekisookera ddala ennyumba wajagala soka nendowooza nti oba osanga ojja kubeera musanyufu mu maka muno n'osalawo obutangamba mazima ku kyekyali ku nnyumba n'amazima n'ogasirikira n'amugamba olw'ensonga nali mu kutya omanyi ekitegeeza okubanga nakomawo eka nenkusiikana ng'oli mu puulu y'omusaayi nga nkulaba ogenda maaso n'okutoba day in day out oluvannyuma lwa Andrew ng'afudde naye mba nga kisobola kuyamba omanyi kyekyakitegeeza ennyumba eno yeyaddamu okuleetako akaseko yakuleetera okubeera omusanyufu naye ate nagamba nti ennyumba eno erimu ekizungiramu temwampuliriza naawe tewampuliriza nga mulowooza biri mu mutwe gwange anti olw'ensonga tebiriwo biri mu mutwe gwe omukazi waali gwenjogerako omukazi ayagala twala mwana wange baba bali wane wabaawo ebikoona abagambye waali
bagenda okuzza amaaso kabadde badde lookingiddwa ng'ate yeggudde. Nakyalo olubuto ne lumusimba. Ala olubuto ne lumusimba, gwe ky'omanyi olubuto lwamusimba. Embeera mu nnyumba n'esooka ekyankalana. Mataala, ebintu biggwa, kabada zeekyanze, ebitanda bisituse, engatto zitambula, amagiraasi gaatika, masennyalaze geekyanga. Julie. Ono yamuyita Julie, sooka olindeko. Bawulira engatto ezisembera. Bawulira engatto ezisembera, ono kyava asooka akwata tooki. Yakwata tooki. Gamba kati we bituuse njagala sooka kwekkaanya kulaba. Genda okugulawo yalengeramu omwana. Ye gwe kabulaaza. Sooka olindeko, omuto n'akyuka gy'ali. Mommy's coming. Mwandibadde mwekweka kubanga manga ajja. N'ayitamu n'awalampa eyo. Bamuwulira adduka waggulu eyo. Bagambye mwandibadde mweteekateeka kubanga manga ajja, ate bw'ajja temugenda kyagala. Sooka ofune entebe giteeke erudda. Leeta akatebe. Ne bajja basobole okussaamu omuto bayitemu akatebe ke basooka obasikako. Katebe bakasika ne bakasuula ettale. Ono aba akyayasama ne bamubirawo oluyina etteke n'afuluma endabirwa mu ddinisa. Yayitamu mu ddinisa ne bamukanyuga ebweru. Ono yagamba tufudde Katonda wange. Bamuyisa mu ddinisa ne bamukanyuga nakyana akutukkirawo. Ono kyava agamba tutandike. Tuyitemu nga bukyali. Ne bakwate kuba gye bayitemu nga bukyali. Maama. Ono aba mutwala namuka sokolinde bifunga tolatu sokolindeko batontwala sokolinde. Kiki. Bitu bitandise okujugumira. Ono bamusekula nayitawo n'agwettali. Ye n'asooka azirikamu 30 seconds. Nabagambye Kai Classic Painters. Bw'oba kimanyi weetaaga kusiiga nnyumba, weetaaga kusiiga ddwaliro, ssomero, noonya aba Kai Classic Painters. Ekyo bagenda kimala. Abali wano agenda omukwatako nga musaayi muyerere. Namanya kati we bituuse ono agenda dwerwanira, bw'atalwerwanire tekigenda kuggwa. Yajja genda okuzza amaaso okulengera ebbali. Katonda wange. Nzigi zitandise okweggala busungu bwereere. Enzigi zeggalira mu busungu. Kyava mugamba wejjire gasiya. Ate olowooza amazzi tegagira. Mwana bamwetaaga. Ne First Gadgets Phone Accessories. Manyi kati ze tukozesa 223 First Gadgets. Bw'oba tonna bazifuna toli ku mulamwa. First Gadgets Phone Accessories. Mukazi wattu yaddamiranga. Abali wanaawulira radio kola. Jukira ku radio kola kuliko channel za police. Nakwate kuba agenda asooka agifune. Hello? Can anybody hear me? Waliwo asobola okumpulira bannange. Alo? My name is Julie Rivers. Erinnya lyange mpitibwa Julie Rivers. Lakeview Drive. N'asooka abanyonyola gy'ali. Neetaaga munya ndi muleeba. Ne bamuyisawo ne bamusula ebbaali mu kibathitaabu. Bamusise ne bamusula mu kibathitaabu. No kirabika agenda kuzaalira wano oba yagala oba tayagala. Genda kuzaalira wano. Aba akwata ekkuba okuvaayo ebisa ne bimusimba. Mukulu n'alabikako. Kabwejumbira ayagala omwana ow'obuwala n'alabikako. We're doing this right now, sweetheart. Okay, don't think just. Mukazi wattu ajjukiramu ebiseera ebikadde. Omukulu alabiseeko akasya katukyaga mwana. Olaba ebiseera ebisinga mu abagula ennyumba eziwedde aya. Musimayo ennyumba ebeeramu omuntu aya. N'akwata ekkubo n'ajja. Keep going, you're right there. That's it.
yatuuka n'awulira nga takyasobola kusukuma, takyasobola kusindika, era n'akwata ekkubo n'asooka awummulira awo n'asiriikirira. Ekyewunyisa by the time yagenda okusirika bambi ng'alabika akati amaze okasindika kavuddeyo. Yali amaze okazaala akato nga kavuddeyo, era akayisawo n'akateeka erudda mu kifuba bambi. Kanyabo bwe bayita bunnalumunye. Yakasaba kabeere kakakamu n'akategeeza nga bwe kiwedde kaleme kuddamu kufuna kutya. Mukulu waali, yes, nataka bibi we, nataka bibi we, uyu mwana mwetaaga. N'asooka asika nga alinga akanywamu obulamu. Abaasituka bw'ati seba alinga anywa obulamu bw'omwana. Omwana ogenda mumpoosaaga. Nakyala kye yakola galafuna ngeri gyasobola muvaako wano. Yanyeenya n'ekinanka kwe yali atudde. Anti ono ye togenda mutwala gasiya gwe musike gwe. Yayitamu n'omuto paka wansi. Yayitamu n'omuto paka wansi. Wabula ekyebuzibwa mukazi wattu akyali mulamu. Akatoko kalamu. Newe twogerera nakyala ali unconscious n'abanadde engulu. Yadde engulu akataki akakutte wano akanywezezza. Mwami yamuyita Julie. Julie. Yamaze okuzaala. Wabula tali okay. Mwana yeetaaga n'otwala mu ddwaliro. Yamusitula afune engeri gy'asobola, wabula simanyi oba n'asobola obbatwala bombiriri. Mukazi yamugamba biveeko ebyo. Ekiki? Twala omwana. Gwe twala omwana ofulume. Genda. Muno omuzimu gwa simanyi kenzi tegugenda kutumalako mirembe. Yamugamba twala omwana gwe ofulume. Genda. Agenda otuuka ebbali okoona oluggi ate ng'olowooza asobola ofuluma. Omuzimu guzze. Muzimu guzze. Muzimu gwajja. Genda okuzza amaaso okulengera bw'ati. Allah. Musimu sebo gwagala kufata musajja. Nakyala. Wandibadde oviira omwana oyo. Nkimanyi ompulira. N'akwata ekkubo n'akyuka nakyala. Oyogera nange. Bwe gujja n'agukwata. Bw'agukwata n'asooka agutuga. Nigwoleetako akababba. Agukute sebo ali mu gutuga. Oyo mwana sebo gweyagala otwala mwana wange. Yali musunguwavu, yagunyiga. Manyi ogukwata akaloma. Onagenda okuzza amaaso ng'oluggi lw'eggudde. Kati ngenda kusaba fuluma. Fuluma amaka gano gasiya. Genda. Kyokka agusika n'agutwala. Guyitawo ne gugenda ne gweggalira mu nda eyo. Mbaavu. Daniel. Yayita Daniel n'ambuuza oli bulungi. Guli tusobodde okugoba ne kugenda. Zibadde ziribuusa ne poliisi yali ezze. Yabagamba mwangwe mujje musooke mutaase mukyala wange. Kandi ekyewunyisa nakyala okusobola okugezaako okulwanisa omuzimu guli abadde mufu nga naye muzimu. Abadde mufu nga naye muzimu wabula nga tamanyi bumanya mukazi wattu bambi. Yabagamba naye musooke mujje munyambe. Sergeant Agent Bernstein.
Sir, what's your name? baatuuka ebbali bambuuza ssebo tuwulira amannya go nomukyala wange ayitibwa Julie okusobola okulwanyisa nakyala abadde mufu okusobola okulwanyisa guli omuzimu era naye abadde muzimu yawulira nga amenyese era bwatyo n'ayitawo n'asooka akkirira paka wansi He's calling for you. anti munaye omutakoola muto yajja n'amugamba nti omwana akoola muzimu gwandu gwajja ne gumugamba omwana akoola n'akwata ekubo n'ajja ng'atambula mu ngeri ya kimpooze kwe kusembera erudda ng'ate omwana amulengera ludda mu nassali nabagamba ntalo y'okoleegi ng'ogasseko ne Royal nti etusigazze ennaku mbale bubale abaana basobola okudda ku masomero nolwekyo mbakubiriza abazadde banemutwale abaana mu masomero aganasobola ogezaako bba bangula mu byenjigiriza mu ntalo y'okoleegi ng'ogasseko ne Royal nti amasomero go weegali endabirira y'abaana yanjawulo enteekateeka yanjawulo ate nga balina ebintu bingi nnyo ebirala bisobola ogezaako okubangula omwana entegeera mu ntalo y'okoleegi ne Royal nti ge masomero yatuuka ewali omuto kyava amutunuulira ate essomero ssente za muntu wa bulijjo tebakaka nekibanja mpola itisoke bwatyo ng'amaze okwata omuntu agenda okulengera ng'alengera ekitangaala erudda ate n'asooka akwate kubo n'asembera n'ajja ebbali ewali ekitangaala tunuulira ekitangaala kino eitha ogenda mu kitangaala aba agenda ndowulira bano bamukoona babika nno baagala kumuzza balwana nga bwe basobola Please. Please come back to me. I love you. I love you so much. Come on. Julie abalwana agenda okulengera alengera omwoyo gwa nakyala yamugamba Julie oyo gw'okuteeye mu ndekere oye toteekeddwa genda naye ye mutayitibwa Andrew omugenzi Will you take care of him? onoosobola okubeera naye n'omulabirira of course nja mulabirira ono tuli mu nsi y'emyoyo gy'abafu tuli ku ssa ly'emyoyo gy'abafu oba egy'abagenzi yakwata ekubo n'amumuddiza era bw'atyo n'akakwatako erudda asobola okugezaako basiibula anti weeraba omwagalwa kye yagamba weeraba omwagalwa gwe kyoba omanya tugenda kuba tukulindiridde era bw'atyo n'akwata ekuba gy'asobola okweyongerayo yayitamu gy'asobola okgenda yatuuka ebbali kyabasooka za amaaso emabega gy'ali bano bo beeyongereddeyo ddala ate ku ssa erya waggulu ono ye yalina okusiga teyalina gye yali alina kgenda era bw'atyo baamukuba omutima ne basobola okumuzza ng'amaze okuyitawo engeri y'ebbanga buli kimu kyonna kimaze okutambula Yeah. Again? Ready? wow Daddy, tuuka ebbali najja asiikana omuto munnange Let me get one? yeah? naawe nkuweeko omwana yali akuze era nga buli kimu kyonna kiri mulaala
so analaba kadamu ngenda kusaba osigale ng'otudde tusobole okuba nga twekkaanya nabagambye weekend tugenda kuba tuddamu kasinema kaffe akayitibwa Vampire Diaries. Twali twasigaza season 2 ate nga twagala tuziwunzike naddala abantu okumutimbagano gwa muno wakibasaba nibagamba Junior Kasema katuwunzikire then tusobole okuba nga tukwata ne ku businema obulala bwonna nabasuubiza omwaka guno tugenda kuba tukikwasaganya ate manager Kasi agambye tiri kuzikiza ngenda sha mukama bakumire abagizi ba Manchester United mu abasinga weekend ntuyinza okukwata bukakyere naye eyo suwa nga bulijjo bwe tutero bagamba mweraba. Interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yes, mukasi akantolekedde ekyatulesa akawungezi k'olwaliro wabula nga nkutegeeza nti Mount Royal College ne Royal Giant ge masomero g'osobola okwesiga okusomeseza n'okubangulira omwana wo era nga gadde ne boarding gatandikira ku senior esooka paka ku senior ey'omukaaga. Endabirira y'omwana ya mulembe, balya bulungi, banywa bulungi era nga basula bulungi okukamala. Education standards ya mulembe kitenkanika, basomesa sciences, arts ng'ogasseko ne computer. Balina abasomesa ab'enjawulo abali ku standard ey'omulembe okukamala era nga beenyigira ne mu extracurricular activities okugeza nga debate, sports ng'ogasseko n'ebirala bingi. Mount Royal College lisinkanibwa Bombo Town ate nga Royal Giant lisinkanibwa Mityana. Abeetazo osobola okuba ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 2 33 noti 7 27 oba noti 776 noti 4 2 noti 1. Oba osobola okugenda ku ofiisi zaabwe ziri e Kampala Maki Shopping Center room S33. Mount Royal College ne Royal Giant ge masomero kokka g'osobola okwesiga okusomeseza n'okubangulira omwana wo. Njagala weekali.